Ngenze kusuula egamba nti omulambo mu nnyanja. Bwe nagalamira ku buliri ngalangatanye ekiwanga mu ngalo, ekifaananyi kya Teo ne kijja mu birowoozo byange. Yali mutonotono wa kitema, musobolokofu mu maaso, wa langi njeru ey'ekimbejja, alina eddoboozi esseeneekerevu ery'ekikyala era n'omubiri. Waliwo eddoboozi eritali lya kikyala n'omubiri kawerette omuboobevu. Yalina ensingo mpanvu ya kitogi, emimwa migazigazi, emimwa emigazigazi nga tijagala, gya nalugoba, amannyo masanga ga kasenge, amaaso meeru ga kigero, obukowekoowe busoonoofu, ebisige bya gugu, n'enviiri nzirugavu zigi mpanvu azitugidde ku nkoona ettutwa. Ezo n'enkola zigenda zikomawo ssebo kati. Akayindo ke nga kakendufumuko keekulungirivu ku mivubo, engalo mpanvu za nkago, enjala za kibulira, n'amabeere yagalaba, n'amabeere ga mpummumpu. Ekifaananyi ekyo kyagenda nga kiseebengerera mpola okutuusa lwe kyabula ng'otulo tuntutte. Ennaku ezaddirira zaali mugugu gyendi ng'ebirowoozo biri awo kireebereebe bibungeetera wakati wa Fiida ne Teo. Mu butuufu tekyali kintu kitono gyendi okufuba okwerabira omuntu nga Fiida gwe nali njagadde ng'akageregere okumala ebbanga ddene lityo. Nabagamba mwagale nga mwerekeramu. Bw'oyagala ddiimulo oyinza n'okufa. Ngamba mu abaganza singamba bakyala b'omu maka abalina obufumbo. Eyo bino simanya neetuze kuba bankyaye byebiki ebyo. Lekawo omulyango ogufuluma obadde ki. Era osanga singa yali kumpi ne Teo n'atabonekerawo mu kiseera ekyo, nandikubye ndeka mwoyo anti nga ogubula eyeeguya. Naye ebyajja bigwawo oluvannyuma lw'ebbaluwa ye byayongera okusaabulula omukwano nakugaziya lukonko wakati waffe. Lumu bwe nakwata mu nsawo ng'eragula ne ngenda mu kittavu ngisuulemukko ku jjamba. Bwe natuuka mu luggya lwa bbanka n'ensangawo emmotoka Benzi enfaananira busera, yamwenyera nga gye nali ndabyeko awantu. Mba nkyagitunuulira Fiida n'omuvubuka ne bawamatuka mu bbanka. Bajja banyumya era nga buli kiseera Fiida akyusa amaaso n'atunuulira omuvubuka. Baba batuuka awaali emmotoka, Fiida n'andaba. Yeekangamuko katono naye ng'omukabakaba bw'atajja buseera. Yamwenyera nga bw'ampuubira omukono n'ayingira mu mmotoka. Nga gwereddemu era nga tazzeeyo kukyusa maaso ge gye nali, yaggala oluggi ne bejjawo. Nasanga bbanka ekubyeko bugule bwe ntyo ne sisobola kutuukirira Teo we yali kuba mwe yali akola. Namulamusisa maaso nga nsuubira okumulaba musinziza enkeera ku Sande. Teyasoma. Oba njawulo ki eri wakati w'okusoma n'okusinza? Abagenda ku Sande baba bagenze kusoma kusinza. Okusoma kwe kusinza. Ndowooza nze ntabulwa, okusoma kwe kusinza. Teyasoma ate nga nali simanyidde ddala waabwe wennyini. Nagezaako ebyokumulaba okubyesonyiwa. Wabula awo nga ku ssaawa 10 ez'olweggulo nawulira ng'ate ennyonta y'okulaba ku Teo esitudde buto. Nateesa ngende ewa mukwano gwange makanika eyabeeranga erudda lw'ekatakala eyo mubuuza obanga yali amanyi ewaabwe wa Teo, kubanga ye munnange yali ansinga okumanya abantu bangi gye basula. Bwe natuukayo nasanga ali awo yeekunkumula n'okwesaasa abagwa olw'ekikangaba bye yali alabye ekiro. Yannyumiza nti yali akanika emmotoka eyo mu ttumbi, n'awulira endala ng'eyitawo kafummula mpawo eyiranga ennyonyi era eyolekedde eri emubende. Eba egenzeeko akabanga n'esiba n'eyimirira. Munnange yawulira nga abagirimu bavuvuuma era bakulungutana ng'abalina kye bajjamu. Oluvannyuma emmotoka yakyuka n'epaala okuddayo emabega. Mukwano gwange yabaka ttooki ye n'agenda alabe kye baleseewo. Bwe yatuuka
we yalowooza nti wabadde bayimiridde n'anasula ttooki n'amulisa erudda n'eruddawo oluguudo naye nga talabawo kintu kyonna. Yawalampa ebbibiro n'amulisa emabega waalyo. Amaaso ge gaggukira ku ddambo ly'omuwala. Omufu yali mu kiteeteeyi era nga mu bigere mulimu engatto ne mu mukono essaawa, byonna nga bya bbeeyi. Yali asibye bulungi nnyo enviiri. Omulambo gwali gugalamizibwa bugazi era nga guzibiridde n'ebibatu bivuunikibbwa biralambazibwa wemberi. Mukwano gwange n'avaayo kisakulubba ng'aliko n'ebijja biwalala era n'amatu nga tekuli. Bwe yatuuka we yali akolera n'azikiza ettaala eyali yeememula n'asirika. Aba ali awo ng'emmotoka ekomyewo. Yayimirira era n'awulira okuvuuvuuma n'okuvuga kw'enzigi eziggulwawo. Emmotoka yasimbula ate n'egenda. Munnange omulimu teyaguddako. Bwe yava we yali akonedde yeekuba mu nju ng'ebirowoozo bitandise okwesomba yogayoga nkya. Ku luno teyakeera, emirimu yakola gya kikuula ddima. Aba yakeesimba ku mulimu nga babimufuuwa ng'omulambo gw'omwana ow'obuwala bwe gwali gusangiddwa nga guseeyeeyeza mu nnyanja Wamala. Okusinziira ku bye baamunnyonnyola ku nfaanana yaagwo, mukwano gwange yamatirira ddala nti gwe guli ogwe yali alabye ekiro. Omufu yali atemuddwa butemulwa era ng'akoleddwako eby'obukambwe obw'ekitalo n'ekivve ku bitundu bye eby'ekyama. Yalabika nga yali asibiddwa ekintu mu bulago aleme kubbulukuka naye ne kikutuka. Abavubuka bangi mu Busimbi omuwala ono baali bamumanyi kubanga yali akoleddemu okumala akaseera kaneneko. Baali bamutuumye n'ery'amaasombira olw'amaaso ge okuba ag'endege. Abantu abasinga balowooza nti osanga yali ayimbagatanyizza emikwano bw'atyo n'amira ekirakira oba okulya ebya kagumba weegoge ekyamuviirako okuttibwa. Kyokka bwe twasisinkana ne Teo nga wayiseewo ennaku, yagaana okukkiriza nti eyo y'ensonga eyamussa. Ko ye nti naye bannange, nze manyi nga nsonga ndala nnyo eyamussizza. Rehema si ye yali buno obuwala bunnakigwanyizi obutaggwa ku bijjulo oba zino ensowera ezigendera ku migugu. Twakolako naye ekabaale naye ng'emikwano egijja emikenenule nnyo. Ye nno ng'alina emeka? Mitono nnyo oba ye gumu? Si ye yali bano be bagamba be bateza ebitimba oba abeesibye abantu ebbiri. Yali mukazi wa ddembe nnyo okutwala ewala. Namubuuza ensonga ye gye yali amanyi eyamussa naye n'agaana okugimbuulira. Saayagala kulabika ng'eyali alina ensonga empaliriza okukimanya, bwe ntyo kwe kukireka. Wabula ye n'ayongera nti ensi eno kitalo nnyo Rehema okufa obubi bw'atyo bambi, era ddala bannange ekitalo n'akasita ye bambi olulwe luwedde, ffe tusigadde. Awo we namubakira nabyo ne mubuuza nti mmwe musigalidde mu ngeri ki? Awo n'ajuukamu nti kubanga ky'ogamba nnyini nti waliwo atalifa, n'abimalira awo. Wabula buli lwe nabanga nsinya ku by'okufa kw'omuwala ono Rehema nga tewaasirika, kino ne kindabikira ng'eyali tayagala kumbuulira kyama ekyo, nange ne sibinonooza kugenda wala. Ekimu ku bintu bye twalwawo nga twebuuza y'ensonga eyajjisa omulambo mu mmotoka emaleddeyo emabega ate ekomewo. Twakizuula luvannyuma nti amafuta ge gaali gagiweddemu. Abaagirimu bwe baakirabuukirira kwe kuddayo bongeremu nga tebanneesolossa gye baali balaga. Ndowooza baatyo okuddayo n'omulambo kwe kuguleka. Akalenzi akatundanga amafuta kategeeza nga bwe kaazuukusibwa agasajja kagaguze amafuta nti era agasajja ago gaali mu bwangu bulala kubanga n'ensimbi ezaasigala ku mafuta tegaazirinda. Kaali kakyaziringitana n'ekisawo okunoonya ensimbi ez'okugerula. Okugerula nno ye baalansi bannaffe gwe muyita baalansi, mpa baalansi wange nga go gejjeewo dda. Ebigambo eby'ekikangabwa ky'omulambo gwa Maasombira byalwawo nga ye mboozi mu Busimbi.